Abatulaba ku ETV Uganda amanya gange nze Nsubuga Wasswa mbeera wano emukono Lweza. Nsanyuse okubalaba. Nina omulamu omunene gwe bambuuzizza naye kansooke nywemu. Nina omulamu omunene gwe bambuuzizza ekitambo kye ki. Kigambo kitambo kireetedde abantu obuzibu bunene era oyinza okwesanga ng'abantu bangi bakisanzeemu obuzibu. Abamu bakikozesa ng'ekivumo, abalala bakikozesa nga ekyokulwanyisa, ate n'abandi ne bakikozesa ng'ekyokukola ssente. Olw'ensonga nti engeri gye kitiisa nti omuntu bamugamba nti oliko ekitambo abeera atya nti ayinza okusera, abeera atya nti mulogo, kati bingi omuntu bamugamba nti aliko ekitambo byabeera asuubira okubeera. Naye nina omukisa olwaleero nti njogerako nammwe abantu abaali bagambiddwako ku bintu ebifaanaganako bwe bityo. Ekigambo kitambo kigambo nga bw'owulira ekigambo mukopi. Ekigambo mukopi abantu bakyogera bakyanguyiriza naye nga kiva mu kigambo mukopi, nti emirundi mingi wano ebintu ebyakolebwanga mu Buganda byakolebwanga tubikoppa bukoppi kwabo abalangira. So n'olwekyo omuntu bakuyita omukopi ddayo ekigambo ekyo kyogere ng'okyawula, tebuba bukopi bubeera bukoppi. Tebuba bukopi nti kivumo wabula bubeera bukoppi nti twabeeranga tukoppa bukoppi ebintu abalangira bye bakola. So n'olwekyo olwaleero gwandaba ku mukutu guno gwa ETV ky'osaanidde okumanya nti na buli muntu aliko ekitambo. Wabula ekigambo kitambo kisinziira eriyo ekigambo kitambo kiva mu kigambo kutembebwa. Omuntu bwe kimutemba alwana, bwe kimuggwako n'agamba nti naye banna, eri abantu bangi abali mu makomera nga yalwana n'akuba omuntu naye ng'ali mu kkomera bamubuuza naye kati omusajja wakuba waaki, n'agamba nti bannange munsonyiwe nange saamanya, nga kyali kimutembye ku ssaawa eyo ng'awulira amaanyi, ng'awulira alina kulwana. Abantu kimala kubatemba ne balyoka bazaala. Ekimutemba n'akwana omukazi n'amaliriza n'amala n'agamba nti nane omukazi ono nga madde mulaba ng'omuzibu, olaba bwakkiriza bwe kityo. Kaakati ne kijja kibeera nga kivaamu ekigambo kitambo nga kiva mu kigambo kutembebwa. Olwo ndi kungulu kw'ensonga eno nga ngiyingidde munda. Ekitambo mandwa naye ng'eva ku mandwa kiva ku mandwa ya jjajja waffe Kabaka Bulamu oba Kinene Batenda, abantu ebatwala ettanda okubikkayo engoye n'embugo olw'obuvunaanyizibwa bwayo. Naye twesanze ng'abantu bangi bagenda ettanda okubikka naye nga tebateekeddwa kugendayo, nga si bavunaanyizibwa. Era nakyo ngenda kukyogerako omuntu agenda ddi ettanda. Omuntu agenda ettanda nga yafiirwa omuntu we, omuntu agenda ettanda nga yafiirwa katugeze mukadde we, era bw'aba agenze ettanda oyo yafiirwa abamu kwaba ku bantu be ekiba kimututteyo, aba agenzeeyo okutegeeza Walumbe nti ssebo Walumbe watwala musajjawo gundi ku lunaku bwe luti mu kiseera bwe kiti, era tuzze nga tukusaba mu lugye waffe tokola ki, todda we bajje kigambo kwa Byalumbe. Nti bwe tumala okugenda ettanda ewa Walumbe ne tutwalayo amafumu, ne tutwalayo embugo, ne tutwalayo embuzi, tugenda kwegayirira nga tumugamba nti ssebo Walumbe watwala musajjawo Aloni mu kiseera bwe kiti, era tuzze nga tukuleetedde embuzi eno, nti bw'olibanga otuusizza okwagala okutwala sewo olyanga mbuzi eno. Era tuzze nga tuleese enkoko eno, bw'aba musajja batwalanga mpanga, bw'aba mukazi batwalanga nkazi. Tuzze nga tuleese enkoko eno nga tukusaba nti bw'obanga otuusizza kulya olyanga ku nkoko eno mu lugye waffe todda. Olwo ntulooka tudda awaka ne tukola omukolo gwe bayita okwabya olumbe. Bwe tuba tukola omukolo gwe bayita okwabya olumbe, ensiisira
tuzitunuza mu kkubo nga tugamba olumbe lufulume luve mu nju omwaffe lugende n'ekkubo lutambule lugende. Kyova olaba nti tuba twafiirwa omuntu mukulu ne tussaako omusika nga mwana muto, nga kitegeeza nti olumbe tumaze okululaga nti terujja kutusobola lwatwala mukulu neffe tuleese muki tuleese muto. N'olwekyo omuntu yekka avunaanyizibwa okugenda ettanda okubikkayo engoye yoyo eyafiirwako omuntu we ng'agenze kutegeeza walumbe nti ewaffe todda, bw'obeera ng'oyagala kulya lyanga ku bino bye tukoze eki bye tukuleetedde omuli embuzi n'enkoko. Naye omuntu emmandu eya walumbe bagikolera ku muntu oyo abeera agisamidde. Era emmandu eyo eviirako abantu ogamba nti nno basera, eviirako ogamba nti abantu bafa, eviirako ogamba nti abantu basiraana, emmandu eyo tebagikwata kugyokya, bagiwongerera buwongerezi paka mu kika wabeera waasamidde. Omuntu wamala okusamira lubaale n'amukwata, omuzimu guno ogumukutte gwe guvaayo ne gunnyonnyolera emmandu eyo ne bagiteekateeka nga bagiteekateeka ku lwa buyinza bwa muzimu, so si ku lwa buyinza bwa muntu. Nti oze wano ewange oze nkukolera emmandwa ya walumbe mpita muzimu gwa jjajjaawo nga ngubuuza nti otyo byatandika bitya, nti bwe byatandikira twateekangamu entengotengo, nti otyo bwe byatandikira twateekangamu kino na kino na kino, nga tujjayo ebyo ng'omuzimu gutula nga tugwanjulira nti kikino tukireese kyewayogera nti ye, wayogera ku kikongolyo kikino tukireese nti ye, wayogera ku nga tukola eyo ensonga ng'ekola ki ng'eggwa. Kubanga mu lubaale muno ogenda okutunulira n'okwetegereza nga na buli kintu kirina obuvunaanyizibwa bwakyo, so ne lubaale ono buli mmandwa erina obuvunaanyizibwa bwayo. Era ntera okukigamba bannaffe abasaba nga bakuma ebyoto, bw'obeera ng'okuma ebyoto bya lubaale oteekeddwa mu byokola okusooka okumanya bwe mba nkuma ekyoto kyakiwanuka musaba ki, era muwanga gw'ensaba kino kituufu ddala yakigaba. Tulifunayo akadde aba ETV nga mukomyewo wano ne nsomesa abantu. Muwanga akola buvunaanyizibwa ki mu lubaale, Ddungu akola buvunaanyizibwa ki mu lubaale, Mukasa akola ki, woba osaba kino okisaba ani, olw'ensonga nti na buli mmandwa erina obuvunaanyizibwa bwayo. Nga bw'olaba nti Kawumpuli mulaguzi, nga bw'olaba nti Muwanga jjajja w'abaana, nga bw'olaba nti Ddungu muyizzi, nga bw'olaba nti Mukasa, bwe bityo. Nja kujja nga mbibasomesa mpola mpola, naye olwaliro njagadde okwogera ku kigambo kitambo. Mulekeraawo naddala erimu abasawo b'ekinnansi, mulekeraawo okugamba abantu nti tubakutteko ekitambo tugenda kukyokya. Abantu ebintu bye tubakwatako babeera babasindikira bisindikire, bibeera bizimuzimu, olw'ensonga nti bwe tuba tukolera abantu eddagala obanga abantu baloga bannaabwe emirundi egisinga babasimbira eddagala ku malaalo. Eddagala lye basimbira abantu ku malaalo, emizimu gino babeera bagitumye kusituka kugenda kusumbuwa abantu abo. Kati omuzimu we gujja ne gutandika okukusumbuwa, n'oloota nga kikkozesa, n'oloota nga kikola bwe kiti, n'oloota nga emirembe ne gikuggwako. Bw'ojja okujjanjaba tukuggyako ekiri ekizimu ne tukizzaayo emagombe, n'osigaza eddembe lyo. Ne bassebo ne bannyabo, eyo si emmandwa ya walumbe, era ekyo si kyekitambo. Tukwata bizimu. Ebizimu nga bwewulira nti omukazi yeefuula omulokole ennyo bwe yali agenda okuziika bbaawe n'atakola mikolo gya bulombolombo, abakyala gye bakola ng'afiiriddwa bbaawe, omuzimu ne gumukomerawo. Ebyo gye tukwata. Nga bw'onoowulira nti omuntu yali atambula n'asanga ebintu bye bayiye mu kkubo, katugeze waliwo abantu kyalina emize emibi egy'okweyambululira mu makubo, ng'agenza okweyambululira mu kkubo, omuntu n'abuuka ebintu ebyo ne bimwambukiramu. Ebyo bye tukwata, naye tetukwata kitambo mu kalombolombo kakugamba nti n'omuntu tumuggyeko emmandwa ya kinene era tugikutte ne tugyokya. Tutereeze olulimi, tutereeze endagula, kubanga abantu bagenda kutukyawa, abantu bagenda okutukyayira. Omuntu agenda kujja ng'ekituufu emmandwa ya walumbe y'emubanja, ng'era emuli bubi era ng'emusumbuwa. Ogenda omugwame nti ngikutte nkikuggyeko, embeera y'emu gy'abadde ayitamu, addemu agisange. Olwo gw'ogenda kuba afuuse dda omuyaayo, olw'ensonga nti obeera wakoze ekintu omuntu ne kitamutereerera. Abasawo
tuyigeko okugoba emirimu omuntu omugambe nti ekyo sijja kukisobola tolina kyogenda kuvaako. Tuyigeko okukolagana ne bannaffe nga wobeera olina mutuufu ddala ekiganye olina gw'oyita n'omugamba nti munnange ensonga bweti ne bweti omuntu azze mukoleko naye eganye nkole ntya akola bwoti ne bwoti tubeere n'emikwano tuleme kwemalirira n'abasawo abazungu nabo balifaalinga abantu nti oba ensambi aganye katumutwale emulago oba emulago eganye kagendeko erubaga nemwe mwabaaki nga buli ekijja gwakikola buli ekijja okisobola buli kimu gwakikola. Bannange tuyige nti bajjajja baffe bakolagananga ne bannaabwe kyovola abajjanjabanga abantu ne batereera. Ndi wano okubagamba nti obuwangwa si bubi wabula abantu ababulimu be babuleetedde okubeera obukyamu abantu ababulimu be babuleetedde okubuvumaganya naye na buli muntu alina ebbanja erimuliko. Kanisa zijjudde nga zijjudde bantu ba buwangwa abagendako mu masabo ne balemererwa olw'ensonga nti ebintu byagaana. Oli yagendayo ng'anoonya mirembe ate n'asangayo bizibu. Abasawo b'ekinnansi baganda bange obulwadde bwa siriimu gye buli mulekeraawo okukwana abalwadde be mukolako. Mulekeraawo okuganza abalwadde. Omuntu wajjidde musaba alina ekizibu kye kimuleese leka kumukyusa kumuzza ku bintu birala. Nammwe abantu abakolwako muleke nga muwa obwongo nga mugenze eri ababakolako olw'ensonga nti ekyakututta okimanyi kirala. Lwaki ate bagamba okukola ekirala naawe n'okkiriza? Tugenda kusaanyaawo ensi yaffe, tugenda kusaanyaawo obuwangwa bwaffe ng'ekireese obuzibu kweyagaliza, kwagala ssente, maddu, butamatira na buteebuuza. Tandika okwebuuza ku banno. Bw'obeera olagulira mukono nga nze bwe ndagulira emukono, beerayo ne mukwano gwo nga weebuluuli, beerayo ne mukwano gwo nga weekiboga, beerayo ne mukwano gwo nga w'e Masaka, beerayo ne mukwano gwo nga w'e Bugerere. Togenda kulemererwa bujjanjabi olw'ensonga nti endoga zaawukana. Omuntu gwe baalogesa eddagala nga baalijja buluuli naawe okumujjanjaba oteekeddwa kufuna ddala eyo lye baamulogesa omujjanjaba awone. Abantu baffe bakyatwagala, abantu baffe bakyatukkiririzaamu naye olwaleero omuntu kasita awulira nti musawo wa kinnansi ekimusooka ku lulimi kubeera nti muyaaye. Mujje tubajjanjabe naye nga tubajjanjabisa enzijanjaba eri enkadde y'abajjajja baffe ey'okukujjanjaba n'osiima n'oleeta, ey'okukujjanjaba nga tukujjanjabye n'osiima ng'owonye ng'oteredde n'ojja n'oleeta ekintu ne weebaza jjajja. Neebaza abantu mwenna abawagidde omulimu guno, neebaza abantu mwenna abakyayagala obuwangwa, abakyayagala ennono, abakyayagala obulombolombo, era neebaza abantu mwenna abalabi ba ETV Uganda. Mwebale nnyo mu subscribinge, mu sharinge ate mu commentinge. Wabeerawo ng'olina kyoyagala okukomentinga kikomentinge naddala ku nteekateeka yonna eya TV eno kubeerako ebintu bingi. Girabe bw'obeera ng'olina kyotategedde. Baana balenzi bano bannannyini mukutu guno babaguddukanya, bawuliriza ate bateesa ate basobola okutwala mu maaso ekirowoozo kyo ne bakuddamu naawe n'omatira. Neeyanziza nnyo omukisa gw'omumpadde. Bingi nja kugenda nga tujjeyo mpola mpola paka bwe tunaatuuka okusomesa ensi yaffe awamu n'abantu baffe bategeere. Tumiddeko nnyo abali mu mawanga g'ebweru, Bungereza, Buwalabu n'amawanga amalala. Mwebale kutwagala. Enamba yange y'essimu ng'omuntu abadde anneetaaze okwogerako nange ku nsonga yonna eri 0759 69 39 88. Neeyanziza nnyo neeyanzeege. Ate essimu eyo eri ku WhatsApp. Noonyaako tujja kwogera. Mwebale kundaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala.